Weewaawo ddala kyekyo kyennyini buli wowulira omubalo ogwo omanya bumanya nti ddala nga Mutembe etambwa bw'ayita n'embalula ye naffe bannakamwantette tuba twagguse dda anti bagamba tugguse buseke. Weewaawo tuteredde bubya nga bw'otulaba wano muzaamugula okwongera okwanja ensonga ku nsonga. Yes, nga bulijjo Uncle Solo mbaawo nnyo Uncle Ziwa abeerawo nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Yes, twebaza bannaffe bengenda okuyitamu olukwakwayo Mimi's Glam, tubeebaza bannaffe aba Pride Bank mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe, bannaffe aba Nature Able, bannaffe aba Tokia Events aboogezi b'oku mikolo season twabagambadde etambula osobola okubuukinga kyonna kyobeera oyagadde. Yes, tugenda kuba tutandika okugamba ebigambo tutereze emikolo gyaffe obuwangwa n'ennono n'ebyekizungu ebyo nabyo tubeere nga tubitereeza bulungi. Ankoziwa abantu babuuzeeko. Abalabi baffe abalungi aba SK Media balamusaako abafunye ebisoomooza ebbanga lino bwe twasemba okuwuliziganyaako nammwe okutulaba eyo nyolo wamu nammwe naye mbagumya twekwate Mukama Katonda tewali kijja ate ne kitaggwa. Abafunye ebirungi nsanyukira wamu nammwe nga bulijjo Uncle Ziwa owaana wendi nange nteredde bubya obuwombo bwewunzika tujja ate twogere ku ebyo bye tulaba mu ngeri ebitambula mu ngeri etali nnambulukufu mu ngeri erekawo akabuuza naye oba oli awo bwe tubyogera tumanya ebimu lwaki tebitegeerekeka oba ebimu ne tumanya nti ddala tebirina kubeerawo mu mbeera gye bijjiramu nawa we tubikolera. It began with a small step, a loan to build a future and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Weewaawo. Olwaliro ensonga ez'embo by'omutwe emikolo gye mbaddeko weeks ezo eziyise. Weewaawo. Nga ndi mugenyi gimu. Weewaawo. Neetegereza embeera y'abakatumwa bano nga nayo yeetaaga okwogerako. Bakatumwa nalabye nga ekintu kiyitiridde kigenze wala. Ndaba abambala ekkooti ezimasamasa n'ayambala ekkooti ey'ebimulimuli najja n'akakanzu nga kalinga ng'enteke egaayizaamu n'ekamuddiza beekola ebintu bingi abalala najja ng'omukolo gulinga ogugwe omugole bw'akyusa naye n'akyusizaako. Kiki ekigenda mu maaso? Bwana Solomon ebintu byatutabukako naye ate mu kutabuka ffenna tetugenda kutabuka wamu n'ebitabuse. Ebitabuse tubireke. Abamu twasalawo okusigala nga tutegeera era ng'ebintu tubiraba era nga tubirambika mu nnambika entuufu. Naye ebintu bye bitabusa abantu be batabuse. Abantu ebintu byatabuka byowe ebyennono weeri teri atagimanyi. Ebintu byatabukamu ffe twatabuka. Ate n'abantu ne bakkiriza okugenda n'omuyaga. Naye ng'ekyasinga okutusumbuwa oba okuleeta akabaate kwe kukopperera. Ng'ate okukopperera tekuliimu kubuuza kyenkoppa gye nkikoppa lwaki bakikola bwe bati. Kituufu. Ensonga y'abakatumwa ekyamazima nze omu ku bantu beesumbuwa. Naye ngenza okukola okunoonyereza nga abantu tebamanyi katumwa yaani bwe twetaaga naddala mu mikolo gyaffe n'obuvunaanyizibwa bwe bwe buliwa era akomawa. Kaakati abantu balina okumanya katumwa yaani. Katumwa mu mukolo gw'okwanjula ye muntu oyo ayambako omwogezi wa waka gwe tuyita taata mu lulimi lwaffe olw'emikolo okuwuliziganya n'abawaka abali mu nteekateeka y'omukolo. Bwe ŋŋamba abali mu nteekateeka y'omukolo tunuulira omugole nga nnyini mukolo omugole omukyala
nentunuulira abagenda okubuuza nentunuulira ssenga nentunuulira ne ba service providers oluusi oba n'omwogezi side muluma ku kutu. So Katumwa obwo bwe buvunaanyizibwa bwe era ng'ensi tennafuna kukyamuukirira kuno kwe mufunye ku mulembe guno okwekijega ebigambo nagamba nja bikozesanga mu butuufu bwabyo abantu bibayingire bibanyiize babirowoozeeko bakole ebituufu okwo kukyamuukirira okwekijega kwe njogerako. Katumwa yabanga mwana wa waka era alina kuba mwana wa waka mu nju eyo mpulira kubanga gye tumutuma awamu buziizi kyogereko awamuwa buziizi nti ekyokulabirako omugole omukyala bamukolerako mu kisenge ennyumba ezimu ezaffe bwaguuga nti wano we tutudde okyalina mita endala nga 50 okutuuka mu kisenge naye Katumwa agenda okunoonya omugole omukyala n'ayita mu ddiiro lyaffe n'ayita ku kisenge ky'abaana n'ayita ku ky'abaana ekiddako n'ayita ku ky'abakulu mu kavuvuŋŋa n'akabeera mu mikolo olumu mwerabidde okukola ki okuggalawo buli nnyumba Solomoni erina ebyayo ebyekyama erina ebyayo eby'enkizo zengenda kukuwaako ekyokulabirako kimu lumu nga nsimbula nvaana e Kampala bakirayanti bange bansitula tugenda tunyumya ekyomukisa omulungi mu kunyumya twesanga nga ffenna tweddira omuziro gumu kaakati olw'okuba twezuula nga tweddira omuziro gumu baafuna okunneesiga era ne tutandika okunyumya emboozi ng'ekwatagana omanye ebigatta abantu Solomoni biba bitono nnyo si bingi nti Solomoni olwaleero bw'olinnya ennyonyi n'ogendako e Germany muganda munno bw'akusanga oba munnayuganda olina bw'owulira emirembe naye alina bw'akola ki kati naffe olumu gy'otambulira bw'osanga Solomoni ndi wafumbe nsanze Walusimbi ow'effumbe nsanze Nakimuli waliwo bwe mutaba Oluganda era waliwo obwesige bwe mutandika okukola ki okweteekamu bwe tugenda bwe tutuuka awaka eddiira wamu gye muyita dining enzimba gye bali bazimbye ennyumba we nali ntudde nga bwe baggula ekisenge omulyango ogutunudde mu dining ndaba ebiri mu kisenge buli kimu n'okyetegereza ekisenge kye baggula nga lyetterekero lyabwe eriterekebwamu ebyensonga ekisenge kye baggula nga ku kisenge bawaniseeko ebifundikwa by'abajjajjaabwe omwana akireguludde ati era abaalimu abakwatibwako ensonga abaalina obuvunaanyizibwa ku bifundikwa byo be nali ntambudde nabyo babyambalamu bakola ki bayambalamu mpulira ngeramu be natambula nabo kwaliko ne munnaddiini naye n'ayambalamu ye kuba buli bujjajjaabwe kakati kikyengezaako okugamba okuleetera ekyokulabirako ekyo nti ffe ennyumba zaffe ng'abasajja Abaganda oba amaka g'Omuganda mubaamu twekisize nga si buli omuntu alina omulabako nga si buli omuntu alina okukola ki nga tasembererawo kakati bw'okwata omwana gw'ojja ebweru tomumanyi bwana Solomoni nkuwadde omukolo jangu ne Katumwa oleese omuntu talina mizi talina mpisa kituufu agenda kuyingira buli wamu kubanga embeera y'omukolo eba yakusoberwa kagube gwa ssanyu era gye bigwera ani yandabidde kisumuluzo ani yandabidde ki n'olwekyo Katumwa alina kuba wa munju kuba omulimu gw'omukulu si kujja kwemoolera mu maaso g'abagenyi si kujja kwetigoonyola si kujja kwawuliza mu maaso g'abagenyi si kujja kukola katemba olwaleero waliwo ka vidiyo akatambula mbaddeko ne ku mukutu gwa Twitter ku makya nga kojja wange vije jingo naye agamba nti bino bye bintamye emikolo nga ddala omukolo gifuuse katemba
abavuka babaddawo bwe bazina bwe bemenya waliwo amazina gano agaleeso ngayita kabazzi omanyize sibirwisaamu nebe by'omukazi nabamutema ali kubuko bazina kabazzi osanyusa bakuwadde omukyala naye ovaawo bakukeneka bwe benyogootola abakulu bagamba omwana agenze navubuka kaakati obuzibu buvaawa awo we wakulu obuzibu buva ku mmwe abakola emikolo Solomoni si ffe bali abategeka emikolo mmwe abategeka simmwe ba service providers kubanga emirundi egisinga service provider bw'abeera mwogezi kyatunuulira ennaku z'omwezi mmeka omukolo gugenda kubeerawa ompa ssente mmeka nyamukomaawo n'olumufa abatalina obuvunaanyizibwa abakyokkola ebinaatwogezaako nti ye bwanaziwa bwana Solomoni gwabadde ku mukolo gwabaddeko ebivve bwe bityo nze mbita bivve nabalabye ku TV ate gye emikolo bwe gityo bannyini gyo baagala ogiteeka ku mikutu gy'empuliziganya ne gibuna oba oliawo essimu ng'evuga mukuluziwa naawe wabaddewo bino nga bigenda mu maaso n'obikkiriza basebo bannaffe mubitubuuza naye tetubiinaamu mukono kirayant ajja n'oyogera naye olumu ffe tutwala obuvunaanyizibwa Solomoni okimanyi n'obuuza kirayant oke byonna tubyogedde byanjawulo ki ebiri mu mukolo gwo nakugamba ndeeta omuyimbi ngenda kuleeta omuyimbi ne tukubuuza muyimbi ki n'omuyimbi n'omuwaako amagezi oyinza okuleeta bano abazina weetiiye nze mba sijja kumusobola oba okitegeera n'omugamba muyimbi ki nti omuyimbi bw'atyo bw'aba muyimbi bw'atyo kyandibadde bwekiti mumanyiiko kino oyo talina nnyo ono kye mumanyiiko kya budde ntono tumuwe budde bwe buti bw'anyumiramu amagezi ago tugagaba ebirala babisirikira n'omubuuza akatumwa sinnasalawo katumwa nnina owaawaka kuba nnyoko bonna n'obulwako gwogamba n'omuwa amagezi n'olowooza nti kyokola ki kaakati abantu baava mu kuleeta bakatumwa baleeta bakazannyirizi omukolo gunyume sirina buzibu na kuleeta kazannyiriziwo naye njagala omuleete mu kifaananyi ky'akazannyirizi nga bw'oleeta omuyimbi twawula abantu bamanye oli kazannyirizi mu mukolo gwange nasasudde kazannyirizi wange ttone mumuwaayo obudde era njagala obwakazannyirizi bwe byagenda okukola abikolere mu kiseera kino kulaba bwe kuba kugeegeenya nnyimba bwe mba nzizeeyo okukyusa omulundi ogusooka oba bwe bandeeta ogusooka nga nfunye ekimuli waliwo awo space y'okkuba ebifaananyi baba nkuba ebifaananyi abakameruuni nga banfiirako sloti ye ka package keyategesaako okusanyusa abagenyi bange waaba akakolera naye nga tumanyi yazzenga independent component independent service provider muki mu mukolo naye sikutabiikiriza ne muvumaganya bakatumwa abatuufu ne muvumaganya ffe aboogezi nti tetuwabula naye nga tukola ki ate era omwogezi gwo gwe banenya bagamba ono omwogezi bino ebintu tabimanyi batukweka bingi ffe tutwala obuvunaanyizibwa n'obuuza Solomoni okimanyi bikwekule kyekiriyo kyekiriyo kati okisanga ku sayiti nga tokyakiinako ki neffe tusaba tetugaana bakazanyirizi kukola mulimu gwabwe onfuna bulungi ne bw'oba omuleese mu mukolo ate tomutuma tomussa mu kitiibwa kitali kikye ekiti yeetadde mu kiti kyakagwamu muteeke mu kiti nti oke tulina kazanyirizi waffe ye comedian kyogamba kitukakatako gwe ng'omwogezi wewako okutegeeza abantu omuntu aliwo ku siteegi tibannaaye kati addako kazanyirizi si katumwa era nabo bakiraba kuba katumwa buli akulembera abajja okubuuza kwanjula tumumanyiddewo nti ki obaza atya bino ebiddako tubyogerako luvannyuma katumwa yayambadde bubi katumwa yakiyitiriza nnyo nzena ne katumwa omu yaŋŋamba sebo mbadde nsaba ompemu eddakiika omugole naafuluma enkuba enejja etutwala misinde program tugisattirira awo mangu nnyo ngoba omanya akabugujja akabeerawo awo nga embeera y'obudde ekyuseemu njagala omugole afulume kuba yenannyini lunaku afuneyo arabe ku bantu afuneyo ku bifaananyi ebirungi omugole mulengera mu mulyango katumwa n'alyoka ŋŋamba mbadde nsaba ompeyo eddakiika njagala kukyusa nako entertainment ke njagala okukola awo ne mugamba mwana mulenzi ondaba ogunywanga ne guteeka
obwo budde sibulina ne ngamba omugole luno olunaku lulwo tambula si lwakatumwa si lwaki si lwakatumwa bwe namugaana yaddayo emabega ne ngamba omugole luno olunaku lwo si lwakatumwa tambula ojjewa ojje mu kidaala kubanga ebyonooneka byonna si byange ebyonooneka olunaku lusigala luki lulwo ate nze ne bwe byonooneka sikola ki sikubanja kyakubiri omukolo gubaawo omulundi ki gumu katuba bwe namugaana bwe omukolo bwe gwaggwa n'annumba naye abavubuka balina amaanyi abo naye yansumbuwa nnyo namukolako okunoonyereza ngendo kizuula nga byakola sabikola nga omutwe mulamu ayina byakozesaamu sijja mwogera mumumanyi ne nammwe era mumulaba eyo ng'alina byakola kyangamba muzeeyi oli wambwa nnyo wannemesezza okukola ka entertainment kange ne mugamba nze ow'embwa nga neddira nnyonyi ojja kunsanga ne ku mikolo emirala nkulaga ekiki kyendi nakimukola emikolo ebiri ne mugolola ettumba n'ajja nanga muzeeyi obuzibu buli wali mwaka kati bw'onsanganga ku mukolo nze ejjange ngitambuza bwenti ne bwenti ne bwe nangamba nze baba bye bansasulira nemugamba tebabimanyi olimba nti ate nange baba bansasudde ku tebabimanyi byogenda okukola amajaani ago gwogayingiza muki naye nze bw'onsanga mu mukolo njagala ogutambuze bwoti ne bwoti era ekyo bwe yakiyiga bwe twesanga ku mikolo tukola ki tutambula bulungi kakati ba client baffe njagala twawule katumwa tumwawule ku kazanyirizi katumwa emirundi egisinga era mbagamba njagala omwana nga wawaka wa munju kulw'ensonga ziri zenkuwadde nti owawaka mutuma n'ayingira buli wamu nga naye talina waatya nga nammwe abaawaka temulina kye mumwekengerako ate tewali wa muzira naye olumu era tusanga obuzibu nga baleese katumwa omupangise amayumba agamu oba enju ezimu tebaagala balinnyirira okitegeera naffe ne kitusumbuwa kati katumwa olujja akoma mu lukuubo omugole yeyetegese tasobola kutuukayo omutumye bamuteereddewo ekijinji bamuteereddewo emisango taata yagambye yo tasukkaawo abataata nolowooza anti taata abeera mu ddiiro naye abakyala babeerawo mu nnyumba ye ng'omukolo we baguleese gwa maama muto si mujja wa maama w'omugole nze bwe mpita maama muto ayinza okukola buli ekiremesa sowaani z'abako abagamba mugende mwasasudde omufumbi mugende sowaani muzijjeeyo twagalayo omukeeka abe mwasasula events planners and managers omutimbi teyazze na omutimbi yabadde alina okujja n'emikeka munoonye egy'omutimbi kakati katemba n'abeerawo mu nju gwolinda oli wano ku muzindaalo weerera ejja bannaye omugole ajja naye ng'omugole tannamanya kumanya ennyumba ezimu nnene timutuula eno omukolo oguli eri omugole olumu aba tawulira buki bulungi kakati bamugaanidde wano muki kyokka ow'omunju owaawaka save for the other things bye bakola bye saagala owaawaka one tasobola kukola biswaza alina jjajja gwalengera jjajja kaweesa oyo si mwangu akola ayina basenga abakambwe abamanyi senga nabigotto oyo tomala gakola bya kisibo oyo asobola n'osituka mu ntebe n'akusanga mu lukubo lw'enju n'asooka akookya omukolo tegunnakola ki tegunnaggwa so bwe tuba twogera ku bakatumwa twagala bacoordinator ng'omulimu gwe omukulu kwasaganya nze omwogezi atudde mu ntebe ya taata owaawaka kwasisobola situkasituka n'ebiri mu nnyumba oba n'ebigenda mu kimu mukolo nti muyita ne mugamba genda oŋŋambire ssenga kino genda oŋŋambire maama kino ate nga abamanyi kuba katono omupangisa atuuka bannayisinga gundi yayo ate Solomon Kaweesa aliwanga gwe gwabuuza ate mulimu basenga ab'olugezigezi olutuukawo tomumanyi nga naye asirika nga naye akola ki nga naye asirika waliwo bali nze senga wano ne babanga tebamanyi ng'oli mupangise twagala nnyo tufune abaana abaawaka ku bwakatumwa for the sake of entertainment mutuleetere bakazannyirizi naye ate mu kwanjula tetubeetaaga kituufu mutuleetere bakazannyirizi nga twawudde nti baki bakazannyirizi n'abamu abo be muleeta be boonoonye brandi zaffe okitegeera nafunako keesi emu nga nkubira ku kitundu ekyo twalizana omukolo gwali gwa waka ntuuka awaka sangawo akavubuka kakula buli mulimu nga n'embeera gye kalimu kalaga kaasuzeewo
tutuuka twebuuza bannaye Katumwa nembagamba temwamwogerako nedda ani wano ntandise basonga Semakula waali gundi waali wano asobola tukwasaganyaamu omuvubuka mangu nnyo ne yessa mu kifaananyi ekyo n'agamba ezembu sobola nali mbukozeeko ne sirina kanzu sirina ngatto ne kooti engatto nnina ne sirina kanzu sirina kooti nazze buzzi nga bamuwe kanzu y'omutabani wa waka nga bamufunira ne kooti ng'ayambala ng'anana ng'abikola bulungi nno bye byaggwera ab'ebifaananyi baali bakakwatako ettundutundu erisinga obunene bagenze babijjeeko bye bakutte babisse ku bulaputopu bwabwe bye byaggwera nga omwana laputopu abuze nayo omukolo tegunnaggwa laputopu abuze nayo TV y'omu kisenge abuze nayo engoye ze baamwazika abuze nazo kaakati singa nali siri waka komanyi wabo gwawe ekizibu amaloboozi gabaganjawulo omwogezi abadde amumanyi singa kuba naffe batugamba olumu abantu jjukira abantu tulaba myoyo tulaba mibiri tetulaba ki myoyo singa yali ayitidde mu kampani yange ebyo ne bigwawo singa oli mabanja erinnya lya amabanja agasobola okuba amangu osasula kuba laputopu oyinza okuba yakakadde n'ogamba kangisasule olutalo luggwe TV akamu kitundu kanzinoonye naye erinnya tebaligula zibwa okuzimba Solomon olaba erinnya ly'ozolwana mu sekendi liyiikaawo mu sekendi n'eddakiika nnene liba limaze okukola ki okuyiika naye ekyomukisa omulungi omuvubuka oyo gwali mulimu gwe gwakubba ku mikolo ne bamala ne bamukwatira ekisubi eyo so kati ebintu ebyo ffe abazze babirabako bw'obirowoozaako omanya ekyokukola n'okigamba abantu akuba be tugamba bakirayanti baffe mulina emputtu mulina akajanja mulowooza mumanyi mulina olunderebu mulina olunkulu mulowooza mumanyi naye ng'ate temumanyi ate bwemumala okuggwa mu buzibu olwo ne mulyoka mulowooza okubuuza ng'ate ebiguddeyo tekyasobola kukola ki nga n'omukolo tegukyaddikamu omukolo tegukyasobola kuddamu ekyazze kyakoze eki kyazze Bakatumwa abo be mupangisa amasimu gabula ku mikolo nga be bagabye newo nino omukolo gwe twaliko ennabbingaawo Katumwa yabulawo ne gundi n'amasimu g'abantu nga 20 amasimu g'abantu 20 tugalanga ate simanyi ku mmere ekifo kyesize yasitula bali so nva waggulu ku nsonga nga mbagamba bwe tuba twogera ku Bakatumwa tulowooze ku baana b'awaka bwe otaba baana b'awaka tulina abaana b'abalirwana be tukuze tulaba nga mwana waaki ffe gye tukulidde Kayebe wano Solomon nze okuva ekyalo we kitandikira paka gye kikoma bonna bamaama abali mu myaka gya maama wange bonna bataata sirina we sisobola kulya kuba be bankuzizza be bandera kakati kyekifaananyi ekyo kyenjagala otunuulizaamu abantu tulina waakiri abantu abali close ne bataba mu nju ddala kati kitegeeze wammwe nsobola okukola obwakatumwa bulungi nnyo ate ani atakumanyi oli mwana bwe nzija nabbingo nange ndi muki nyingira buyingizi naye gye munaate omutabiikize be tugenda funa ekintu ekitategereka ate naffe mutubuuze ebibuuzo nga tetubiinaako nnyo ansa zikola ki za simba naye bw'oba oleeta akazanyirizi muleete tumanye nti oyagenda kukola bwakazanyirizi mu kitundu kino so si tugamba nti Katumwa ate nga byakola byaki byakazanyirizi Solomon nze n'akasembayo ku saidi yange muyinza okuleeta omuntu gwe mupangisizza ng'ava mu kika kye muzziza katugambe nga ekika kyavaamu mu maka go yandibadde nga Nnyazaala nga talina kuyingira wano nawali ne mulyoka muleeta ebizibu mu mukolo nga gwe muleese omuziro gwe gumu n'omuko eyatwala omuwala omulala mu luggya kitegeeza ate omuko gwe mutuma alaba ebiri mu bisenge byammwe obanga ayozezza n'oyanika mu ttaka wegamba ebintu by'okutunulamu bingi ebintu ebyokutunulamu biki bingi nti gwoleese wasa mu luggya lwammwe eyatwala omu ku bawala mu luggya ye yali Ssennyonga Katumwa gwoleese yeziwa yayingira mu kisenge yakonkona ekyabakadde yakonkona ekyaki yakonkona ki so n'ensonga ezo nsaba tutereeze akantu ako twawule Bakatumwa
kubaki bakazanyirizi katumwa jenga katumwa kazanyirizi omulete tumanye nti yazze tusanyusaamu era byanakola tujjaga oyo kazanyirizi atusanyusaamu kankuweyo ekisemba ekyokulabirako ekyangu bw'osanga amooti omubalanguzi kubanga ffe tukuze tukaddiye tumanyi kazanyirizi ayina ekintu kyasobola okwogera nekikunyiiza ayina ekintu kyasobola okwogera ne weewuunya kuba okimanyi kazanyirizi akati bakazanyirizi tubaleete nga bakazanyirizi bakole ebyabakazanyirizi tusigaze kimugamba kazanyirizi ono teyandize mikolo oba teyanyumisizza oba bye yayogedde tebyakwataganye na lunaku na nsonga etukuŋŋanyisiza naye nga tumanyi kaki kazanyirizi si kutabiikiriza katumwa ate mumuyise kaki kazanyirizi weewaawo olwo oba tusiibudde mbamba siibudde kale atuggyeko emikono nange saawa kubasussa wano okujjako okusiima bannaffe bwe tuteetera Pride Bank mugendeyo mutereke ensimbi Mimi's Glam mugendeyo ka makeup bakakole Nacha Ebo gendayo ku ddagala lyonna ensonga kazibeere nga za mu kisenge munnange ne Tokia Events abogezi b'oku mikolo bajoogerere weekend zigwayo August, September, October, November, December twanguye weekend esinga ziweddeyo okujjako weekdays kankubulireyo akasembe okimanyi nti ne ku Christmas tuli booked akobeerawo ng'okimanyi kale Mukama Katonda abankumira okutuusa omulundi ogunaddako musigale bulungi mweraba